بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صال بسيده واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، بدو الله njagala biiznillah tujjukanye edduwa zino bbiri nkulu nnyo mu mwezi gwa Ramadhan. Edduwa zino bbiri nkulu nnyo mu mwezi gwa Ramadhan. Edduwa esooka eva ku mama waffe Aisha radhiyallahu anha. Yabuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam, namugamba nti ya Rasulullah, wali mbaka wa Allah, araaita in wafaqatu laylatal qadri ma ad'u, olaba otya bwe mbanga nteebye laylatul qadri, amakulu nga ndi mu kiro kya laylatul qadri, nsabe ki? Qaala taqulina, gamba nti Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Edduwa eyo nkulu nnyo. Ebigambo ebyo bitegeeza ki? Bitegeeza nti Allahumma, ay Allah, okakasa yo tawhid, ay Allah, innaka afuun, mazima ddala gwe musonyiyi. Afuun kuba kusonyiwa okwokusangulirawo ddala ekintu ne kitalabika naye yamul qiyama togenda kisangayo kukirabako. Afuun lyeddaala erya waggulu okusinga ku gafuuru. Kati ono afuun kusangulirawo ddala completely. Allah subhanahu wa ta'ala kusonyiwa ne mu kitabo ne kisangulwamu. Waliwo kusonyiwa naye kisigalamu nga kiwandiikiddwa n'okisangayo n'olaba nti nno kino Allah yakinsonyiwa. Naye yawmul qiyama Allah subhanahu wa ta'ala ng'akusonyiye n'asangulawo togenda kukisangayo wadde okukirabako. Kati obeera ogamba nti nno innaka afuun, mazima ddala gwe musonyiyi, tuhibbul afwa, ate oyagala nnyo okusonyiwa, fa'fu anni, n'olwekyo nkusaba onsonyiwe. Edduwa eyo mama waffe Aisha radhiyallahu anha, omubaka wa Allah alayhi salatu wassalam gye yamuyigiriza asabenga dduwa nkulu nnyo. Abamanyi batugamba nti okkirizibwa oli waddembe okugisaba mu biseera byonna, oba luvannyuma lwa swala, oba oli mu kkuba otambula, wonna yitiriza okugisaba, especially mu mwezi gwa Ramadhan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Edduwa eyo yesooka. Edduwa ey'okubiri gye njagala tuyige era twejjukanye yedduwa y'omusiibi. Yedduwa ey'omusiibi ng'omaze okusiibulukuka gy'osoma eyalinga enkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Edduwa eno eva ku Ibn Umaru radhiyallahu anhu ng'agamba nti Nabbi sallallahu bwe yamanga amaze okusiibulukuka yagambanga nti dhahaba dhama'u wa butallatil uruqu wa thabata al ajru insha Allah. Dhahaba dhama'u wa butallatil uruqu wa thabata al ajru insha Allah. Amakulu gaayo, dhahaba dhama'u, ennyonta ebadde ntawaanya egenze, wa butallatil uruqu, n'emimiro gikkakkanye. Anti onyweddeko okunywa akannyogoga, emimiro giwewedde. Naye olowooza giwewedde ku lw'amagezi go? Si ku lw'amagezi go. Busobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala yakuwadde riziki eyo gy'osiibulukukiddeko, n'olwekyo ekyo kimanye era kiteeke mu bwongo, era omwebaze nnyo. Kyova abatukubiriza nnyo abamanyi okusabirawo ennyawo edduwa ng'osaba eby'edduniya n'ebyakhira. Wa butallatil uruqu, emimiro giwewedde. Wa thabata al ajru insha Allah, n'empeera zange ziwandiikiddwa zimaze okukakata, nsaba Allah akkirize.
ebyo byonna bibeerawo ddi kulongoosa nniya wasibye lillahi subhanahu wa taala nga nabbi saa sallam bwatugamba nti man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi nolwekyo wasibye lillahi subhanahu wa taala ng'okakasa nti allah subhanahu wa taala yakulagira okusiiba ate wa ihtisaban ng'osuubira empeera okuva gyali nolwekyo wano ogamba nti wathabata al ajiru insha allah kuba nabbi sasama yakikusuubiza nti gyekiri empeera zo gyeziri gwe kasita olongoose nniya n'okola ng'okolera ku ndagiriro nolwekyo baddu ba allah edduwa ezo bbiri njagadde twejjukanye nazo biidhinillah zibeere nga zituyamba biidhinillah edduwa esooka allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni oba fa'fu anna allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni edduwa esooka edduwa ey'okubiri dhahaba adh-dhama'u wa butallat al-uruq wa thabata al-ajru insha allah njagala edduwa ezo tuzipracticinge biidhinillah azimanyi soma tuwulire atazimanyi naawe geegenya mbakoledde ka image kaako nga ntaddewo ne luwalabu luzungu kati geegenya tukugolole tofiirwa empeera tofiirwa obulungi nga weegayaaliridde munnange ffe tukoze kye tuteekwa okukola tukutuusizzaako kati ebisigadde biri gy'oli tokwatibwa nsonyi nti banampulira batya nga ngeegenya tokwatibwa nsonyi obulungi bwonna budda gy'oli biidhinillah barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammad ibn abdillah nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd ebibuuzo byammwe bimwabuuzizza eggulo biidhinillah kuno kwe kwanukula kwabyo biidhinillah ekibuuzo ekisooka kyali kya anisha yadde abuuza ku dduwa ey'okusibulukuka dhahaba adh-dhama'u wa butallat al-uluq wa thabata al-ajru insha allah ng'abuuza nti edduwa eyo gye tusomayo ka oba nsobola n'okusomayo edduwa endala yonna era nsobola okusoma mu lulimi lwonna ekyokuddamu nti nno edduwa eyo sitteeka nti nno yeyokka gy'olina okusoma oli waddembe okusoma edduwa endala zonna z'oba oyagadde era mu lulimi lwonna lw'oba oyagadde allah subhanahu wa taala ye yatonda ennimi talina olulimi lwatategeera lwakuba nti abamanyi batugamba nti nedduwa esinga obulungi bw'oba nga ogisomye mu luwarabu yesinga obulungi ate edduwa esinga obulungi yeeyo ng'eva ku nabbi sallallahu alaihi wasallama naye bw'oba nga olina ebizibu byo olina ensonga yo gyoyagala okulaajanyira allah subhanahu wa taala tikina mutawaana edduwa eyo gisabe mu lulimi lwonna lw'oba oyagadde omulaajanire omusabe ky'oyagala allah subhanahu wa taala ajja kwanukula ekyo tikiriko kubuusabuusa allah subhanahu wa taala ajja kwanukula lwaki ekyo yakitusuubiza ate yakitusuubiza mu aya gye yateeka wakati mu aya ez'okusiiba yali ayogera ku kusiiba yayimiriza kusiiba n'ateekawo aya eyogera ku kusaba etya wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib yali agamba nabi sasama nti baba bakubuuziza baddu bange baba bakubuuziza bagambe nti nno nze ndi kumpi nnyo nabo ujibu da'wata da'i idha da'ani nyanukula okukoola kw'omukoowoze bw'abanga nkoowodde nyanukula okukoola kw'omukoowoze bw'abanga nkoowodde n'olwekyo naawe mukoowoole omugambe nti ya allah inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan naari ya allah ya razzaq mukoowoole n'amanya g'amalungi ajja kwanukula wabula yateekako akakwakulizo
nti falyastajibu li munyanukule leka kunkoola bukoozi nze nga tonyanukula. Allah subhanahu wa ta'ala yakugamba nti leka kumukoola bukoozi nga tomwanukula. falyastajibu li yanukula okukoola kwe kwakukoowodde n'agamba nti nno muddu wange dda gyendi ng'okola ebirungi ng'oleka ebyo bye saagala. falyastajibu li waliyuminu bi ate okkirize nti nze mulezi wo, okkirize nti Allah subhanahu wa ta'ala ye yakulagira okusiiba kuno, ye yakulagira okumusaba, ye yakulagira okusaala, ye yakulagira kino, ye yakulagira kiri, era yakulinako obuyinza. N'olwekyo okkirize. waliyuminu bi la'allahum yarushudun. ekyo banakikola bwe banayanukula omulanga gwange era ne bakkiriza bajja kuluŋŋama. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti abaddu bwe tunaayanukula, ffe abaddu bwe tunaayanukula omulanga gwe ne tumukkiririzaamu 100% awataliiwo okubeeramu kakunkuna kwonna, Allah subhanahu wa ta'ala ajja twanukula. Si kutwanukula kwokka wabula ajja tuluŋŋamya n'okutuluŋŋamya tubeere ku siraatal mustaqim. N'olwekyo muddu wa Allah saba edduwa zonna z'oyagala mu lulimi lw'oyagala biidhinillah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ekibuuzo ekirala, Hajara Ismail wadde n'ebibuuzo bisatu. Kiki ekisinga obulungi kukozesa plural oba singular? Bwentyo bwe nategedde mu bigambo byo amakulu kisingako obulungi gamba nti nno Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'fu anna oba fa'fu anni. Anyway, fa'fu anna oba osabira bangi, fa'fu anni obeera weesabira gwe wekka. Kati kiri gy'oli naye jjukira nti buli lw'osabira omukkiriza nga taliiwo ne bamalayika bakusabira eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bamalayika bakusabira ki? Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwe. Ekyo kijjukire kati kiteeke into consideration ofune answer ku kibuuzo kyo. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ekibuuzo ekyokubiri, singa mba nze okusereeti ndya kye nategese oba nnywa bunywi kutuukiriza mukolo gwa ddaako. Ekyokuddamu wa billahi tawfiiq, bw'obanga oza okusereeti kisinzira ku leeti ki? Oza okusereeti nga baaziinye nga bamaze okwaziina, wateze ekidde nti nja kuzuukuka ssaawa 10 kuba fajiri omwaziinyi yaziina ku ssaawa 10:30, kati ate ozuukuse 10:40 kyoyita leeti, oba ozuukuse 10:25 oba okyalina eddakiika 5 okukoleramu kyoyagala, okuliiramu entende 3 oba 5 n'onywa n'olwendo lw'amazzi. Eyo ddaaku y'amaanyi nnyo. Nabbi sasama yagamba nti nno eyo ddaaku erimu omukisa. Entende zirimu omukisa okuzirya ku ddaaku, zirimu omukisa okuzirya ku ddaaku. Omusomo gwaffe gwafuluma luli okukwatagana ku ddaaku. Agwagala agunoonye, bakama bafe abaguyina bajja kubawo. Agwagala mu inbox ye bajja kumuteeramu inshallah okukwatagana ku ddaaku. N'olwekyo ekibuuzo kitegeerekese bulungi, naye bw'ozuukuka fajiri w'omanyidde weekoma, tugeze nti omwaziinya yaziina ku ssaawa 11 zennyini ye fajiri emanyiddwa. Kati mu Uganda mwesiimye nti ebiseera by'Uganda tebikyukakyuka, mubeeraawo magalibi n'ebeeraawo mwezi 2, 3, 4, 5 fajiri byebyo teringa enewaffe buli lunaku kizibu nnyo okusanga ennaku 3 nga zirina timing efaanana ku ssola ya fajiri n'ey'amagalibi. Kizibu nnyo lunaku kukyukako eddakiika. Kati olunaku lugenda luwanvuwa, fene waffe gituwangaalira, olunaku lugenda luwanvuwa mpaka nga 21 June. 21 June lwe lunaku olusingira ddala obuwanvu, the dead time, kubanga enjuba egwa ku ssaawa 3:22. Kati awo okuvaawo ku 3:22 netandika okugenda ennaku 3 ezidiringana ebeera 3:22 netandika okukka, 24 25 netandika okukka,
etandika okukka 3 2 3 19 3 17 mpaka lwegenda neetolola neddayo mu winter nebanga magaribi ya saawa 9 n'eddakiika 45 wezityo ye magaribi 9 n'ekitundu musaala magaribi ate fajiri saawa 1 ey'okumakya imagine gyevudde eri ku 9 ogw'ekiro 8:45 negenda mpaka ku saawa 1 olaba olunaku between 1 ne saawa 10 olugwe musana olwekiro kiba kiwanvu okuba saawa 10 mpaka ku saawa 1 obudde buba bukyakutte kati mwabe Uganda muli solake ekyo mukibale nti no kyengera Allah subhanahu wa ta'ala kiyatuwa mu nsi eyo n'olwekyo omwazinyi baba yazina saawa 11 nozuuka 11 dakika 5 obikusubye mwana seriously osubiddwa tokwatako ku kintu kyonna ekyo kono okikola olunaku lufudde wabula bw'obanga ozuukuse 10:55 ne bw'oba ozuukuse ku 10:59 osobola okulya ekintu ne bw'oba ozuukuse ng'omwazinyi ayaziina awo wennyini awo onywerawo olwendero lw'amazzi awo mukwaziina biizinilla teryakugaana wabula omwazinyi bw'asirisa bappa biwedde teweetantala oyinza okwesanga oli mu buzibu n'olwekyo barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira kansubire nti nno ekibuuzo nkyanukudde ekyo ekibuuzo ekyokusatu edduwa eyo tugikozesa buli wamu oba specific time obuuza ku dduwa eya Lailatul Qadr tugiyita dduwa ya Lailatul Qadr kuba mama waffe Aisha radhiyallahu anha bwe yabuuza bemba nkwasizza Lailatul Qadr nsome ki nabisasoma namuyigiriza edduwa eyo kati edduwa eyo amanyi batugamba nti nno you can anytime anywhere sobola okugyeyambisa wonna woba oyagadde sobola okugyeyambisa wonna woba oyagadde teriko kkomo barakallahu fiik wa jazakillahu khairan kibuuzo kyakyada kya Fatuma binti Muhammadi Fatuma binti Muhammadi wabuuzizza nti bwe mbanga nsaala taraweehe nzekka buli luvannyuma lwalaaka 2 nsoma edduwa eyo ekyokubiri nzikirizibwa okwongerako edduwa endala ekyokuddamu nti ye tolina mutawaana edduwa eyo okugisoma tolina mutawaana soba n'ogisomera mu tahiyaatu soba n'ogisoma ng'omaze buli lw'omaliraako 2 n'owummulamu awo oli waddembe okusabirawo edduwa zonna z'oba oyagadde nga neeyo mweri tekirina mutawaana biidhinillah barakallahu fiik wa jazakillahu khaira ekibuuzo ekirala kyavudde wa Muzaffaru Isa abuuza nti bwe tuba tusaala taraweehe waliwo eyagamba mbu ne bwe tutagatta bigere ekituufu kyekiruwa ekituufu kiri nti muganda wange oye yakugamba ebyo tiyakuwa mawulire matuufu yakulimba Nabbi sasama yali atukubiriza okugatta ebigere okutereeza ennyiriri teyayawula kasita mubeera mu jama teyayawula nti oba esala ya faradha oba ya sunna kasita mubeera mu jama n'agamba nti fa inna tasfiyata sufuufi min iqamati ssola mazima ddala okutereeza ennyiriri kyekimu ku bituusa essola n'olwekyo kasita mubeera mu jamaa muyina okugatta ebigere nga mugattire n'emabega ku kizinziro kyekitereeza ennyiriri kyekitereeza olunyiriri ne mwenkanankana mwenna ow'ekigere ekimpi n'ow'ekigere ekitono n'ow'ekigere ekinene kasita mugatta ebisinziro muba muyimiridde mu layini emu so tetugatta bunnassi nabisasanaga nti nno buli lwe muleka mu gaapu awo wakati wammwe muzirekeddemu sitaani kubanga ebeetooloola n'ebabuzaabuza n'ebakyankalanya n'olwekyo mugatte temulekaawo kagaapu konna kagaapu ako buli lw'okalekawo obeera okalekedde sitaani ate n'agamba nti nno yenna akutula olunyiriri ne Allah subhanahu wa ta'ala amukutulayo kati ddembe lyo n'olwekyo nabisasama obujulizi bwonna obutulagira okutereeza ennyiriri buli amu buli jeno tebuli specific nti nno buli ku swala gundi oba gundi buli jeno kasita ebeera swala nga ya jama wallahu alam wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad ibn Abdillah nabiyil ummi
وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. ebyo bye bibadde ebibuuzo byammwe. Assalamu alaikum warahmatullah.